Nangamba Sophia ali wanaganya okuyingira. Aweddemu amaanyi. Nayambala bwambazi mpale na saati nenzija ngamba Sophia tugende mu ddwaliro. Nangamba tugende mu ddwaliro. Yasuulya bulungi mutima guneewuubawuuba. Olugenda kankomewo akangendeko ekabwatu. Enkeera nadda ku mulimu naye nga emabegako ennaku 2 abadde amaze ennaku 2 nga takola. Yes, era alwalidde mu nnaku 2. Era okubeera nga ali bubi nnyo omukozi munange yankubira essimu nagazaayi omwana embeera egaanyi katumuddusa mu ddwaliro. Era ne bamuddusa mu ddwaliro. Mwenna abatulaba abali ku Nyondo Media tubalamusizaako naye nga bwe mutulaba tuli mu nnyiike tuli mu nnaku era nga tuli mu kungubaga. Muganda waffe muto waffe mukulu waffe yatufuddeko ate wano eno mu ddungu naye tulina ennaku y'amaanyi kubanga kyatukubye wala era kyatukubye enkyukwe. Wano we tuli ffenna tuli mu kungubaga era tuzze tusinkanye bannayuganda ab'enjawulo wano eno bakungubagidde ebbanga eriwerako kuva omwana oyo lwe yafa. N'olwayo naffe tubasanzeewo ntugattako nabo nga nate twagala okumanyaako ekigenda mu maaso. Omwana ono yafa atya, kyajja kitya, amanya gamatuufu y'ani era nga avaawa e Uganda nate era tumanye ki ekigenda mu maaso. Ku mukono gwange ogwa kkono kuliko abakyala era nga kuliko omukyala ayambadde olugoye ndunyonyole ntya naye ng'agenda kuba nga agenda kusooka atubuuzeeko era ye mukyala gwe tugenda okusooka kuba nga twogerako naye abadde amanyi mwana muwala ono Sophie obulungi atunyumirizeemuuko omwana ono yali mulwadde yafudde ekibwatukira oba yaba atya. Maama tusaba otubuuzeeko abasinga mamu Dubai bamumanyi n'abalaba neyanjulako mpola mpola. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo amannya gange bamuta Zainab. Yes, era nga ndi wano kula mukozi munange Sophia yatuvudde ku maaso tulina ennyike y'amaanyi abadde mukwano gwange era nga nkola naye. Yes. Amanya ge gonna yani Manya mbadde manyiko ga Sophia. Wali manyiko ga Sophia. Uganda bado manyi apa. Mbadde simanyi. Watu manyi apa. Naye nga wamumanyi ute wajja otya okumumanya Sophia oyo? Nali nkola naye mu kampuni emu. Mbadde nkola naye ennyabo. Kumala nga bbanga ki? Kumala nga myezi 6 emabidako. Myezi 6. Ennyabo. Mamu Dubai tutole ku salaamu, Mami Shimina tutole ku salaamu, n'omukyalo ina tutole ku salaamu, n'asembayo wali eri. Tuvaawo maama tunyumirizeemuuko ku Sophie ono mubaddewo mutya nga maze okusisinkana mbadde mukola mutya badde yeeyisa atya ng'omuntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Nyondo Media mwenna tubalamusiza kwonna gye muli. Tuli mu kunyolwa kw'amaanyi nnyo olw'okufiibwako muganda waffe omwana waffe Sophia. Tusaba omwoyo gwe Allah agulamuze kisane famire. Tusaba Allah gye mulimu yonna abagumye tweyongera okusabira ddala Allah akola enteekateeka yonna okulaba ng'omwana akomezebwawo ewaka. Abalabi ba Nyondo Media balamusizaako bassebo ne bannyabo. Mannya gange nze Irene Mama Shimi.
Olunaku olwaleero tuli mu kunyolwa lwa muganda waffe eyatuvudde ku maaso SOPHIE, muwala ow'ekisa, muwala omulungi, era nga nsaba Allah ne Katonda batusaasire, basaasire famire ye, era Katonda agumye famire ye, omwoyo gwe agulamuze ekisa. Amina. Kyana yatu ali mu bulu atwele ku salaamu nasibayo wali ebitwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya bampita Hajara era nga mbadde nkola ne SOPHIE ate era nga abadde personal friend wange. Nsaba Allah amusaasire, nsaba Allah amumuze mirembe, nsaba Allah omwoyo gwagwanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya gange nze Farida nabadde tuli wano mu kunyolwa olwa munnaffe SOPHIE tuva ku maaso. Kyengenda bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukama mumuze mirembe, agumye famire ye. Kibi nnyo okuviibwako omuntu era olumwa, naye kyengenda okusaba Mukama atugumye. Teri kituukawo nga Mukama tamanyi, kino kyazze Mukama nga akitegeddeko naye tugume tekwase Allah. Assalamu alaikum. SOPHIE oyo Zainabu Yennyabo mukwatagana mutya era mu mbeera ze nga ye abadde yeeyisa atya mu bantu? Embeera ze zibadde nnungi, ye muntu atanyiganyiga. SOPHIE bane sina kyakoga naye nga abadde muntu mulungi. Yes, Abadde musula naye mu nnyumba y'emu? mbadde nkola naye era nga mukozi, abadde asula wa mukozi munnange nga basula wamu era nga siwala nawange wensula. Yes. Obulwadde buno bwajja butya? Obwajjira waliwo? Naliwo naye era nga kyansi okugamba nti obadde buze speed era nga bataga nti mpulya siwulya bulungi, mutima guneewuubawuuba. Olugenda naga kankomewo akangendeko ekabwatu enkeera nadda ku mulimu naye nga emabegako ennaku 2 abadde amaze ennaku 2 nga takola. Yes, era alwalidde mu nnaku 2 era okubeera nga ali bubi nnyo. Mukozi munange yankubira esimu nagazaayi omwana embeera egaanyi katumuddusa mu ddwaliro era ne bamuddusa mu ddwaliro ambulensi najja nemunona ng'embeera egaanyaga mu mutima awulira nga mutima agumuluma. Tabulya Ekintu bulungi. kyali kibaddeko before oba kyazze buze instantly just one day oba kyali kimulumyeko before nga mwali mulabyeko nga suffering? Tere kibangawo okwegamba omuntu wanaga mpya siwulya bulungi naye naga okitegeera naye nga nenga obulamu bwo mabega abadde atya? tabadde bubi, tabadde bubi. Abadde talwala abadde talwala naye nga tunyoleddwa nnyo. SOPHIE afudde kugamba mu speed. Tunyoleddwa nnyo naye nga njagala clearinga bannange ebibadde byogerwa. Omwana yafiiridde mu ddwaliro. Yes, yafiiridde mu ddwaliro. Waliwo abadde bagamba nti omwana oyo yasangiddwa just mu bed space afudde. Enkiddamu era ntangaaza clearinga nti omwana yafiiridde mu ddwaliro. Yes. So mwadde muli agamba omutima gumuluma kumuluma yagudde oba mwadde obuyitiza ambulance n'emutwala? Omwana mukozi munnange era yamubaddeko eka naye omwana embeera bagira tebetufune ku ddagala bwe betyo naye nga bagize naga embeera egaanye omwana gatawulira bulungi takyasa kutuula. Kati naŋŋamba amanyi Zayo ekiriwo nankubira essimu naŋŋamba nti Zayo manyi ekiriwo kati omwana kampita ambulance embeera ndaba egaanye. Nayita ambulance ne bamutwala mu ddwaliro yamuteerako oxygen naye ate nga mu ssaawa ntono naddamu naŋŋamba Zayo manyi omwana naye kafudde. Nemugamba olimba sooka okakase naga kantuukayo naye amuliko mukyala walinga girlfriend we yambaddeko naga aŋŋamba nti ayi kafudde. Nemuga sooka okakase sooka otuukeyo era ne mukyala we nankubira essimu naga Zayi ng'ali mu maziga naga Zayi omwana naye kafudde. Nemuga olimba linda shahidi ajje akonfaminge nga tulinze ye ajje tukase ne tumbuza nti abasawo bagambye afudde naga afudde nti bali mu muzinga. Nemuga olimba kati ono shahidi gwe tukola naye yagenze naga omutuufu afudde.
era ne tugiraagira nga ffe abakozi b'ennayi ne tugiraagira ne tulaba nga tutuuka mu ddwaliro nga kituufu Sophie afudde. Agenda kwongerako kunnyonnyola byabadde mumanyiko tukola yes. Agenda gezaako kunnyonnyola embeera ekigenda mu maaso, enteekateeka, family esobola okumanya ekigenda mu maaso. Yes. Kubeera twogerezeganya nabo naye abantu balina okumanya ekigenda mu maaso, enteekateeka, empapula ze tugubako kulaba nga tumutuuseeka. Yes. Agenda kwongera okutangaazaamu. Yes. Era nga yamujjako. Omwana yafiiridde mu ddwaliro. Omwana yafiiridde mu ddwaliro. Naye nga tunyoleddwa nnyo nti omuntu gw'otaagize nti omujjanjabeko ebbanga eddene kiruma nnyo. Abantu badde tebakikkiriza naye nga kyekyo. Yes. Yes. Naye nga twongera okugumya famire nti era tukola kyamaanyi, tukola butaweera okulaba nga omwana tumutuusa kulaba nga era tukyetaaga obuyambi. Yes, okulaba nga omwana atuuka mu mikono gy'abazadde be ku butaka era ng'enkola yaffe bweri nti bazadde basanyuka nnyo omwana tiswa nga bamulabyeko ng'atuuse. Yes. Eriisa evvannyuma eryo eriisa evvannyuma eryo kkulu nnyo ku bazadde baffe n'atisiko n'amulaba nti ali awo. Okuziikibwa eno kubanga omuzadde asigala omutima gumwewuba mulyayi tugezaako okulaba nga kibaawo okulaba nga omwana adda eka kyetuliko ssaawa zino era nga omukulu gwe mukozi munange agenda kwongera annyonnyole ku nsonga eyo era nga abadde mukwano gwe best friend we yasinga omanya ebimukwatako ennyo bambi. Yes. Tweyanza nnyo mukyala Zainabu webale nnyo badda Mukama akuwa omukisa nakunnyonnyola byonna byonnyonnyodde kyemmanyi kati tegedde bulungi ekigenda mu maaso naye nga si tukyanyolera wamu kyogedde kikulu nnyo eriisa evvannyuma lino likulu eri bazadde baffe. So zaidi gye baleko mukwano kale nawe nyawo gye bale sebo abane munatusonyiwa tuli wano tuli bangi abaze okungubaga naye si wonna nti kamera egenda kutuukawo. So zaidi wali mukasonda wali eri kamera egenda kweta kudda ate eri kubanga obudde bwa kiro wano wetukuŋŋaanidde so n'amatala genyi tegamala so munabanga mutusonyiwako zaidi gye baleko ssebo kale mukola nawe gye Saidi munatusonyiwa kale amanya mukulu. Amanya gange nze Saidi Yunus. Nze bwennyonnyola ku Sophie si nnyonnyola Sophie nga mukozi munnange nyola Sophie nga mukwano gwange nga sister wange nga patana mu bintu ebyenjawulo. Sophie amanya ge amatuufu inanjawule Sophie mwana w'eggomba. Sophie mulabidde akaseera katono nnyo naye atankyusizza obulamu bwange kuba bingi byemuyizeeko ng'omuntu. Sophie okumusisinkana, it was a dream for me. Let me speak some English and Luganda. Kyalinga ekirooto kyange okusisinkana mukwano gwange bw'atyo nga mukyala nga si mukazi wange. Nsisinkana Sophie ne mufula personal secretary wange nga nze. Mirimu gye tukola gyetaaga training ne mu traininga nampita nako kuba yamanya bingi n'okunsinga we nakoma ate yeyongerako kola ki okuyiga olw'empisa ze ennungi obwetwaze obwenkanya ye mwana atalaaza amaanya ne wama mubanja ddira mwemu agikuleetera oba ennusu 10 olw'e Uganda. So Sophie abadde wanjawulo mwana omukozi ekisooka mwana atya Katonda mwana musiramu eddiini abadde alituukiriza mateeka we galagira bana isimanyi byakusagala nnyo kubanja nakkaaba naye nja kwogera main points ezeetagisibwa okwogera. Sophie atalwadde kinene kwambadde embeera naye ebiseera ebisinga nga at least every week ajjeewange emirundi ng'ena kubanga bwengambye tuli ba patana maybe tubadde n'ebitugatta mu business kubanga tukolagana ffenna ne tweyongerayo ne mu business. So Sophie abadde yali yafuka mukama wange mu mbeera endala nga ndi mukama we ku mulimu naye ate ng'ewalala ya mukama wange. So Sophie asooka n'alwalamu mukowe weeks nga 2 emabega naye ng'ate akola naye ng'awulira obulumi. Kati mu wiiki eno Allah mwamujjulidde
yasooka n'alwalako ennaku 2 najja olwokusatu ku mulimu neziwera ssaawa nga 7 najja nangwa mu kifuba nangamba amanyi wallahi kangende ewaka siina maanyi naye gamba bosi waffe tingenze nemugamba agenda ojja kudda enkya bwe bukeera enkya teyajja era eriyo wakumenti wange era waali awo ayambadde bbulu bamuyita Hajara yate yeyantegeeza zaalinga ssaawa 5 oba 6 wema nzijjukira nangamba tugende tulabe ku Sophia mukubiddeko essimu tali bulungi nengamba tujja genda bwe ziwera ssaawa 9 nkubira Sophia nangamba ndiwo naye nga tayo eddoboozi teryavaayo okitegeera yali ayogerera wansi so yangamba ndiwo nenkubira mukyala wange nemugamba Sophia ali awo nangamba wali naye embeera si nnungi tayogera bulungi talina maanyi yaggwamu amaanyi it means maybe yali talina glucose amala kati bwe natuuka ewaka olweggulo era nagenda ne Zaina boyo gwe mulabe awo ne Hajara kwolwo yali talina maanyi naye yafunirawo first aid bwe yatuuka ewaka bamugulirako eddagala naye ebintu byali ateekako essira ebimuluma bakiyita chest pain naye yagamba mutima okitegeera tetusobola gamba mutima kuba baali tebakoze medication yonna nga tebamucekinze so we cannot say that gwali mutima naye ye kyeyagamba ti omutima gunnuma olubuto n'omugongo nga talina maanyi nemugamba kankutwale mu ddwaliro nga bwe tumanyi ffe Abafirika tulina embeera zaffe za njawulo n'agamba nedda nja kutereera nga watandise okwogera same day bwe bajja ne bamuwako amakerenda awo n'afunamu akangubanguba n'ayogera ne bukera ku makya n'atereeramu those are 2 days now n'atereeramu mukoye n'afunako kala amaanyi ng'asobola n'okutambula kitegeera nagamba eby'eddwaliro tebyetaagisa so ne tugula eddagala omutima gubadde gumuluma ne tufuna eddagala ly'omutima naye nga tetumututte mu ddwaliro kuba yali aligaanye ng'agamba sirina ssente kati nga tetusobola kubira bazadde nga tulaba kale omanyi Abafirika tugamba nti omubiri gusobola okuddawo so tugula amakerenda omutima ne gutereera olunaku olwokusatu omutima gwali tegukyamuluma mu lunaku olwokusatu olwo nenkomawo olweggulo ng'afunyemu ku maanyi naye ate ne tweyongera omumufunira eddagala erijjanjaba kati olubuto ng'akaaba lubuto ate yali mu mbeera ez'ekikyala kyekino nja kikomyawo yali mu mbeera ez'ekikyala so situation gyali ayitamu nendowooza olubuto luno oluva ku ki kwekyo so tetwakijjanjaba kuba nali mmanyi oba cramps era naye nga zamanyi so tetwakifaako nnyo naye amaanyi gano natandika okunywawo ng'anywa naye nga talya by the way ennaku 3 zonna Sophia teyalya ku mmere okuggyako okunywa naye nga tutanywa bintu biwoomerera kitegeera nga lya grapes kale fruits nga zayagala naye era nga bamuliisa buliisa amaanyi omubiri gwo gwanafiira ddala yafunamu ku maanyi ate namala naddawo nga yanafuye nga tumuwa amasaaji olweggulo olunaku olwokuna Sophia embeera nebanga yaganira ddala nali ewaka nemulabanga nga ntuddeko nga kale namubuuza nemugamba naye kiki ye muntu abadde awo nga akantu akatini ennyo kale yalina fear nga ye tayagala kintu kirimu stressinga nga tayagala nnyo okubeera stressed ng'era abyewala tewamugambye nti yali muntu ow'enjawulo nga yewala stress meaning atya ebbanja atya ekintu kyonna atya okukola ekibi omuntu ng'era ne oba ng'akunyiizizza amakinga sure nga aseka oba yeetonda oyo abadde Sophia so ku lunaku olwokuna nalaba nga embeera si nnungi antudde nako nga ndi muliisa by the way nali muliisa nangamba ebigambo bibiri nangamba nti shahidi ninamu ka stress ekiro ekye 25 Sophia yansooka okuzuukuka kuba twali tusula wamu mu ruumu yemu n'afuluma wabweru n'agenda mu kiyigo naye talina gwe yazuukusa at that time kuba twali tuli mbeera mu ruumu abantu 3 mukyala wange naye naawe nange so n'azuukuka n'agenda nga talina maanyi n'agenda mu kiyigo I think yalwayo nnyo
kitegeera kati mukudda nzate wengenda okunaaba ngenda kukola zali sawa wange mu n'ekitundu awo biri ne musanga ku lujja oleka lugule naye nga kubola kakantu katono olusindika busindisi bwoti yasindika lujji kati ne bale omukyala alongoosa wetusula ye yangamba ngandi munda naye nga ngenda kunaaba ngandi munda nangamba SOPHIE ali wana aganya okuyingira aweddemu amaanyi nayambala bwambazi mpale na saati nenzija ne ngamba SOPHIE tugende mu ddwaliro nangamba tugende mu ddwaliro sikyayina maanyi kyekigambo kye yangamba nenkwata SOPHIE nenzukusa mukyala wange same time nenkubirirawo Zainab nenkubirirawo abantu bembadde mmanyi eriyo omuvubuka omujjamula bamuyita Faizo so kwolwo olunaku nakera ku macanga SOPHIE embeera sinungi nensalawo mutwale mu ddwaliro nga naye akkiriza kuba nakimubuuza nemutwala mu ddwaliro baliyita Al Aman Medical Center teriri wala naffe otusula netumutuusaayo ne mukyala wange ne bamuwa first aid yasooka kuba lwatuuka nga manyi talina namuteekako eccupa yasooka naye tenaggwamu balina eddagala lye bamuteekako kati mukuteekako eddagala eryo engeri SOPHIE gy'abadde talya remember this engeri gy'abadde talya reaction y'eddagala tebanga ki ng'omuntu alya nze nendaba embeera nga eddwaliro terijja kukola ki terijja kusobola so nengamba dokita omanyi tukubira ambulance netukubira ambulance yansaba emitwalo 4 initial deposit nga sizirina emitwalo 4 ejja ddiramu ezo miliyoni ani aga Uganda first deposit eddwaliro sirireerabira mu bulamu bwange dokita nangamba kube namba eno okola appointment nenkuba ne bangamba ate olina sooka kola appointment bajjamu kimanca nembaga already tuli mu ddwaliro embeera mbi dokita ndowooza n'abakugu akubira ye kenyini yakubira ambulance nejja neyoteekamu SOPHIE nga tenawo muteekamu yali akaaba omugongo awo mu mbeera era nekwanyola zino n'azeesikamu in that process nga bulumi bungi nnyo ng'omulaba nga eddagala lino lirina reaction gye riri kukola so ambulance nebasooka ne bamujanjabirako awo ne bamuggyaawo mukyala wange n'atuula mu ambulance ne bagamba genda oleete pads kuba twali tetulina n'ebyokukozesa nengenda ewaka nkole ki leeta ebintu ebyo in the process nali njogerezaganya ne family ne kumakya nga mutwala nga sinamutwala mu ddwaliro nga mutwala butwazi nayogera ne maama we ne sister we ne babaako abantu be bampa wano mbeere nabo naye bampa omuvubuka teyasobola tuuka mu budde nenkubira Yusufu yabadde naye mukwano gwe bawangala bonna ne Faizo nga bonna ne mbakubira nga mutwala mu ddwaliro so buli step nali ngamba abantu at least abali close naye so baba batuuka mu ddwaliro nali sigala communicating ne mukyala wange naye so ne batuuka eyo yangamba bamuteekako basawo balinga 12 because it was emergency nga reaction eri kuba yaki yamaanyi omubiri guli reactinga naye nga awoza kimunfa kitegeera so babuuza mukyala wange kiki ekibadde kimuluma ne twogera biri tumunaye yajja n'agamba nti omutima gubadde gukola ki gumuluma naye ate namala n'ateereramu naye nga amaanyi talina nga talya so we explained that tewayita ndowooza 3 hours nga sinabagenda like 3 naye nga communicating nga nangamba nti SOPHIE afudde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngano kukkiriza namuvuma nemugamba omanyi kyoyogerako nenkubira Zaire nemugamba bangambye SOPHIE afudde nenkubira bosi wange nenkubira oyo naye nga sikkiriza nembaga naye kangende benali ntwala nembireka neninyemoroka nengenda ku Dubai hospital nentuuka nga amazima genyini SOPHIE afudde bwe ntuuka natuuka obugere buno bukyakuba buno nenyombesa omusawo sagala bigenda moyo kuba twayomba n'omusawo nga manyi SOPHIE akyali mulamu nemugamba SOPHIE atasobola kufa at this moment ne bangamba afudde ne banfulumyawo ne bangamba tulinde
tulinda mu like 30 minutes ne bajja ne bangamba sukali musawo yakyogera ne bangamba sukali abadde high diabetes so nze ne bagamba talwala nko sukali so we communicated with everyone era bye tukyaliko abantu ne bakitegeera nti afudde mu mbeera eyo eddwaliro ne likola ogwayo ne limuzinga ne batandika okukola investigations kuba kituufu bo bagamba sukali naye ate poliisi erina okukola investigation omuntu tabadde mu ddwaliro for a long time kyoba yasulako mu ddwaliro teyasulako mu ddwaliro it was one day nekituukawo so ali ku poliisi saawa zino poliisi ya mochare balina okukola postmortem report nga basinziira ku badokita ababiri amadwaliro agabiri beboogera batuwe report tumanye kiki ekyasse SOPHIE naye bwe tugenzi twakagenda ku poliisi emirundi ebiri bo bagamba mu reaction yatubuuza nti abadde mulwadde wa mutima teyatugamba nti ekimuse mulwadde wa mutima abadde mulwadde netumugamba nedda mutuwe report eraga nti omuntu waffe afudde kino because we need to know so ekyo police yabadde ekola investigation emaliriza olwaleero naye ndowooza emaliriza late so tulina olinda Saturday Sunday until Monday kubanga ezennaku gundi kuba ennaku is a holiday so they are not working so information gye tulinawo kati era poliisi ndowooza tuli wamu nayo era ali headquarters za poliisi mu mochare gyali kati essaawa zino until tufunye postmortem report tufune death certificate processing ku mpapula ezimuzaayo tuvola tukuŋŋaana buli lunaku okuva lwe yafa kuba okumuzaayo waka ekitone nnyo let me just estimate kitandikira million 10 okuzaayo omulambo ate ekyatuyamba teyasulako mu ddwaliro but per day is 1000 dirham singa yasulayo tekyali ku ssente naye embeera ye bwetyo weyimiridde abagamba information eyitingana ku social media yafudde mu bed space yafudde kino nekino naye nga ekituufu naffe tuteebereza okusinziira ku kye yatugamba n'abasawo kye batugamba ne poliisi kye yakatugamba kati so teri amanyi SOPHIE yafudde ki because si ffe basawo abasawo balina otuwa report kusinziira ku checks zaabwe ne investigation zaabwe batuwa report batulage yafudde ki tujja tangaza ensi ti yafudde kino so saawa eno tekimanyikiddwa kubanga report tenafuluma saawa tuli saawa eno ngoye natulaba ali ku Nyondo Media banawe tuli ku Fire SOPHIE era katusabe inshallah ija kubeera Monday sebo gambye inshallah nga tufuna report eyo tumanye then tujja kuba tubategeeza ekigenda mu maaso kyekiddako nenga kasubye nti no family mukwatagana zino mu communicating amugerezeganya family njogera ne mama we everyday nerero mbadde njogera naye alaykum salaam net eriyo sister wa Mitarita wano tulinawo neighbor we ku kyalo gyabeera mwana we Gomba wali era family gwe yankwasizza ne kojjawe wali naye yabeera Shalja naye nga atera okujja bwe batukuŋŋaanye ajja n'abeerawo so benkwatagana nabo wano mu Dubai naye newaka tuwulizaganya ne taata we mbadde njogera naye nenga bambi balo omutima ogwo Mukama akuwa ekisa no SOPHIE abadde agwana ebisinga kuba yanfudde nze temumanyi SOPHIE janzije okay namuwa omulimu but again bingi awo njagala okukoma tubireka kale bambi so nziza nnyo bambi kale nena mumbali nyumba da kubererawo asaba Mukama Katonda ebisigadde byonna okufa kwa buli omu ffenna bali wanteri agenda kulutonda wabula enjawulo eriwo eri nti ani asoose naye nga ffenna liikubo so tusaba Mukama Katonda agumye abafamile banaye mugume Mukama Katonda ayongere okubagumya kubanga ye bwatu bwasala ate ye tasala kibi kyali kyateekebwa tekijja okubeera so tuyongere okubanga tusabirigana wamu n'okusabira emyoyo egy'abagenzi ate Mukama abeerenga agira musakisa tulina akantu konna mutukala kuyisaawo nga tunaba kumaliriza show olwaleero njayisaawo kana akantu social media eriko information gyeri kukyusaamu ebigambo ebigenda mu maaso nina abantu abali kusoloza ssente ku social media mbwate basabye million 15 banaye tetunaba kugamba muwendo gutwala SOPHIE
ekyo kintu tetunaba kikola era n'okusonda ssente tugambe nti condolence abantu bali kuwaayo now but fe twali tukiganye we don't know how much naye abantu nga bo ne bagamba nti tujja beera busy maybe mu kaseera ako yeah exactly nti abantu bayinza okubeera ku mirimu so katumanye ekivaawo exact amount kyetwali tusabye ffe naye ate abantu ne bakola ki ne bakigaana so ne tuteekawo ekitabo kiwandiikibwa ne tukuleetinga group eya SOPHIE buli ajja tumuteeka mu group information yonna we tutuuse wonna eri mu group tugipaasingamu. So tewanabaawo omuntu yenna ayita ku bizimbe ebyenjawulo n'ekitabo? Tewali muntu so omuntu yenna ayitamu nga mu kifaananyi ekyo essaawa eno temubaako kyemumuwa si wa SOPHIE. Eriyo omuwala omulala ku poliisi gwe ntegedde bamuyita Shamim. Tugenda teekamu mu group twadde twakyogeddeko. Eriyo omuwala omulala eyafudde bamuyita Shamim eddala sirimanyi bamutugambidde ku poliisi naye Munnayuganda. Era naye ali ku mokyale bakola investigation. Simanyi yafudde ki sibimanyi. So ndowooza abamu bajja tambula mu linnya lya Shamim but erya SOPHIE tetunnaba. Kwadde tumanyi ki ekyetaagisa nga tetulina report. Kitegeera. So teri. Ekyobutwa eri abagambye nti yafudde butwa ngenda kitangazaamu SOPHIE yali ku mulimu. We joke a lot with SOPHIE is ajokinga nnyo. Okitegeera. Ne bamuwaka yogurt katini. Okitegeera katini. SOPHIE atabadde muntu munene. So ne bakamuteera ku table ye. Najja nagamba nti ani akoze kino? Mwagala kumpa butwa. Ye kennyini nama nakiteeka ne ku status. Era abamu balina ne screenshots ezo. Oli yafuddeyo n'agamba nti yafudde butwa. Ekintu ekyo ndowooza kyaliwo like 1 month ago. Kayoga kyako yakanywa. Era baana yafudde butwa. I think police. Era ne waba yafudde butwa nti ki mulina information evaayo era empapula tujja zibawa. Yeah. Inshallah. Bannaye ndowooza byebyo katukomeko wano lunaku olwaleero naye nga abakungu baga bakyajja mu kifo kino eno. Wano bayitawo batya? Ariga. Dubai Insurance, yes. So omuntu abeeraze mukungubagidde ennaku zino zonna n'ekyawa kyali okungubaga paka omwana lwadde ewaka. Tujalekerawo paka nga SOPHIE agenze ewaka. Location yinza okyukamu naye paka nga SOPHIE atuuse ewaka. Kale. Atakumira mpeera abatukuumire. Katandikirawo. Waalaikum salaam. Okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabuusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.